nze Calvin Karanja nkakasiza ddala nti obucupa buno bulimu ebyobufuzi. Calvin kamboze Bebekulu bajamukuba bucupa. Bebekulu bajamukuba bucupa. Nga lwaki tebamukuba bucupa? Basembadde bamukuba. Nga lwaki tebamukuba bucupa? Abasembadde bamukuba bucupa. Njagala otunuulire recent nga ekiwatule bamukubye bucupa. Ekiwatule ayita abantu be. Kale munkuka wanguye bucupa mbe. Tunuulira yakasukira Bebekulu obucupa kye bamukola. Basoba n'omulaba. Ate ulirizo baba amula obate bamulaba katwogere ku act yaliwo. Kubanga the fact is Bebekulu bwe yalinya ku stage obucupa bwajja. Security gye yalina gye bayita alien skin bucupa strategy nebuuka nerumba abo abakoze eki effujjo. Era effujjo lyonna lye boogerako mu nkuuka teri ayogera ku mpujjero lyava ku ki. Naye effujjo lyali kuva ku abo abajoga abayimbi kyono takiririza mu kino. One, ekikulagira ddala nti obucupa buno buli stage managed by bannabyabufuzi. Omuntu bw'asala n'ava mu enaale munadde walala lwaki tebaddamu kumukuba bucupa? Ba promoter bamuvaako. Kenzo yasala. Ba promoter bamuvaako. Kenzo yasala. Egali wali olabi already alien skin yali amaze okutereeza embeera. Kenzo yasala eddiro. Alien skin yali amaze okutereeza embeera. Alien skin ku kivulu kye ekyo Freedom City yalimu NUP. Ate uliriza yalimu NUP era be bamupika be bakola opika oyo. Bano abagenze ku Sheraton na wana wabo nabona ba David Lutalo bani bana bazi bakola ebivulu bali mu NUP. No, ati uliriza kino. Njagala oyawule ebivulu ekyomuntu person n'okuleeta oyimbire mu kifo. Okitegedde bulungi ekyomuntu person nti mpisa abawagizi bange. Sindi wachi. Obukozi Bebekulu bwayita abawagizi. Ekiwatule. Owanupo oyagala yoki. Sindi wachi. Sindi tosobola kumanya simulaba nnyo mu byabufuzi sinza kulimba nti wachi. Sente azijjawa n'amaanyi agajjawa. Wano bebyetaaga kubuuza ye. Lwaki tetudisikasinga ku kyobucupa? Sindi, sente, maanyi, byonna abijjawa ssale. Ekitalina problem. Ekitegeeza Sindi is an ally of this government. No problem. Sindi yayita abantu ne batamukuba bucupa ne babukuba Bebekulu. Ate uliriza kino. Abantu abakuba bucupa si bonna. Nebe bakwata kwolo bakulaga nti waliwo yabawaddiru bagenda okucyankalanya. Okimanyi nti Bebekulu agamba bako obucupa babukwata babatwala ku police n'abasonyiwa. Yababuuzaako obucupa obwo gye buva bali bakozesa bakozese. Njagala onoonyereze nnyo. Police statements zonna ze bakola. Njagala bakwate abakuba obucupa baleme kuba bakube. Kati wano uliriza. Bajja batubuulire. Godfather. Kyetulina okuacceptinga nga bannayuganda nti police yalemwa. Okolaji okumanaging abantu abakuba obucupa ejjoga ebyo yalema koze abantu crowd toyina bw'osobola kuvumbuba mu bantu abo. Ekyokubiri police yambadde uniform omuntu agenda okuba akacupa naye amanyi bulungi nti ono ayambadde ki uniform. Alien skin yekaye muyimbi wano oba okikiriza mutima oba tokikiriza ye muyimbi yeke yakalinya ku jjogo ly'obucupa. Ate gravity ye muyimbi yeke yakalinya ku jjogo ly'obucupa. Gravity tali nnyo mu byabufuzi. Is not too much mu byabufuzi. Ani yatwala ebintu ku beach ya Bobi Wine? Yali asaba ddwaliro. Balizimba. Konte wesimbawo. Ani balizimba. Yasaba ddwaliro. Gravity yasaba byabulamu. Kenzo bali bamukubyeko bucupa. Era nayita muwakanya mu byabufuzi. Kenzo. Kati uliriza. Kenzo tawakanya Bobi Wine mu byabufuzi. Calvin. Wali omulabyeko ng'amujja onkera mu byabufuzi. Calvin. So gatuveeyo tugende straight ku point gye waŋŋambye. Abayimbi tukirize tugaane. Ebintu by'obucupa sagala nnyo biwabudde biri stage managed. Wabula bekiveeyo ne kiryoka kiyingira mu zino eggaali ezaavuddeko obuzibu twali twogerako. Kati bwe mba njogera ku bigambo w'ebityo ekisooka kyabena kye njagala tukkirize tugaane. Eggaali z'abayimbi eyatandika eggaali yali Yesu. Yesu yatandika eggaali wa. No, bagoberezi. Tugamba ggaali. Va ku bagoberezi. Kubanga ffenna eggaali ky'abayimbi Yesu yalina. Yesu yalina eggaali y'abasajja 12. Godfather tokuvoola Yesu. Si kuvoola. Era lumu nali njogera ne Pastor Bugingo. So owulire. Nali njogera ne Pastor Bugingo. N'aŋŋamba ne mugamba no kimanyi nti ogenda kutuuka ng'okuumibwa. Yayita ayagala kukuumibwa. N'agamba asinza kukuumibwa ne mugamba ggwe. Ekiti kyolimu kirwanyisibwa ku level esinga obunene. Okukuuma balina okukuuma n'agamba kale baba bankuuma bakuume Kanani bakuume naye tebatuuka ku kituuti. Ekituuti kitukuvu nnyo. Ne mubuuza the 12 disciples omulimu gwabwe ku Yesu gwali ki? Ekyo teyakinziramu. Naye nkiwa kyamuwa ekyokuyiga. Kuba kuliko omusajja
waliwo omusajja yajja apaalire ku Yesu n'obusungu bwe bw'ekisiru waliwo omukwatu ne disciples yasalako omusajja okutu soboleka katono twakwata kwani ku mukama we kati bantu baali bayigirizwa akwaba balimba bano baali bakuumi naye nga mu mateeka ngera bekiri olwaleero nti eggaali tekkirizibwa ate bagenda kuwa bajasi 12 facilitation yabe tegisobola kati oleetayo bano abantu bo badayadi bo ne ba providing a security in a disguise be bali abakuumi ba Yesu tofola basalako omusajja okutu Yesu n'agamba ate mudogo okoze otya ani sorry tetu mixing okoze otya nakwata okutuka omusajja nakuzanga okoze ensobe okusalako so submission yo gambe gali yamba ku kati Yesu yatandika eggali kuba abakulu b'ebiseera ebyo bayite bakkiriza muwa security nga bamwagala tuwuliriza njagala nkubuuze mu mbeera ate gali mwejjira kubankulaze omuyimbi nga atalina kibiina kimu kyakiririza bayina engeri gye bamukuba obucupa nga ayina kukozesa gaali okusurvivinga Alien Skin yakikoze egaali ne musurviving so okuyimbayo Bebekulu wakirabye strategy yemu gye yakoze njagala nnyo tukkirize Godfather nti waliwo embeera ereetedde abayimbi okubeera nga balina okukolera mu environment bwekyo kankujjukize abantu aba opposition bonna wano mu Uganda abali mu art industry bayina eggaali Bobby Wine ayina eggaali Kamiloni yasinga eggaali ate uliriza so bonna bakingisa abayina amagaali bonna abo bonna bola baba Mickey Wine bayina amagaali bonna ba Palaso bayina amagaali lwaki mutunuulira nnyo omwana Alien Skin nti egaali ye kyekizibwa ennyo nga temutunuulira biri bye bagenda kutuma bana abalala b'opponent bwe be bagenda kutuma bavubuka bano babatambulirako oyagala yo muyimbi ajje nga tulina entalo zaffe ez'ebyobufuzi afeesinga eggaali yo nga yali yekka bwe tuba tugamba nti ekyegaali kifu then tukole ku bizibu by'abayimbi tutya ajje ku stage nga bamukuba akacupa amukubya akwatibwa so omulala wano kubeerawo nabyana nagaana nti bo abatawagira gavumenti bakirizibwa eggaali era batambula firiire ne bazikozesa n'okukuba abantu b'obucupa naye omuyimbi ono polisi temuyambye alese ne strategy ye kafuusa akazibu n'okumugoba olinga agamba nti Alien Skin yeetaaga okuwa a benefit of doubt ku bizibu ebimutuukibwako n'engeri gy'azabireplyingamu wani kizibu ekimu kireeta ekirala lwaki atambula n'eggaali zawu bw'asobola okusurvivinga eggaali ezo njagala oyimanyigininge Alien Skin alinye mu nkuuka nga talina wadde security strategy okumuprotectinga ku bantu abali bamwesunza omukuba obucupa kyekyandibaddewo Bobby Wine mwali mwagala kuteeka mwana waffe mu trauma mwali mwagala kumuteeka mu depression lwaki tetusooka ne tu-appreciatinga nti effujjo ly'abantu bannabyabufuzi alirinye ku nfeete mu nkuuka era olwa security strategy ye tetwalaba kacupa konna n'abo abeeyazika ku security ye bayimba firiire ne bava katuuti ng'era baweereza abantu ababakiririzaamu ekitegeeza olinga agamba nti Alien Skin protection yesinga ya Uganda Police nti kati ekulaga nti yalemwa ekitegeeza Alien Skin za above kubanga bwe batasobola ku protectinga kuba si yekka gwe baakuba Alien Skin be baasookawo bonna ne bakuba obucupa mu nkuuka police eyina bameka tiwalaba kwa kuba buchupa teteyinayo n'omu kati so Alien Skin yebwa kugamba nti eri abali malwaliro lwajjogo kakati police egenda kukwata bakinga be bakwata mbasonyiwa police ebyekiyayi we batebisobola my brother era Uganda Police ntimanyi kwe muri kuno mutulaba ku 103.3 radio 4 ebyabayayo bwe mubate mubisobola tulabye nnyo gavumenti nga zikozesa abayayo okumalawo ebyekiyaye twabalaba wano ng'obubbi mubuyingizaamu babbi twabalaba wano ng'ebiremye mubikwasa aba bakola ki abaina strategy zaabyo bino ebyamagaali n'abo abantu abasasulwa nti gundi takkiririza mugundi abaleeta politics mu ndongo ng'omwana azze asobola okukimanaginga mumunoonye mumugayidinge ebyekiyaye bigwe mu ngeri ya kiyaye kati kankubuulire bino Calvin Alien Skin byonna byeyogedde nabye nga amuwagira mu kino one cause simuwagira n'okumusiima kati njagala nkubuulire Alien Skin ekintu kyakola awaba ate nga tekiina walala gikimutuma okujjako okufa era omuntu yenna Bobby Wine ayina eggaali kugamba yatandika eggaali yali Yesu bonna gye bajja bazikoppa soka owulire eggaali ya Bobby Wine yali badde kuyigiriza kinene nnyo Bobby Wine yayina eggaali eriko abantu abasukka 50 oba 100 n'olwaleero n'embyobufuzi abasajja bagisalirako awo nga sokolineko katono kayanja kakati kino kyenjaga okubuulira njagala naawe okitwale kikulu nnyo never brand yourself to have own security more than the country's security buli agezezzaako kukola ekyo
bakeera afudde ebitategerekeka. That is one. So yes. Ekyo kimu. Ekyokubiri, never brand yourself ndize nkukuba n'engenda. Nze nkukuba n'engenda. Bwe kina amanyika nti obakuba n'ogenda. We are waiting for only one incident. Naawe okujja ne bakukuba. Twalina omuyaye abeka subi nabulagala nankulabye wa nga jana utwaliramu bwayise n'agenda mpaka bamuyitanga Ivan Nako. Ivan Nako yali mwana muto. Yali musajja nnyo nti obanga bano bazebula mando. Ivan Nako ngajja kubaala nakola buli kyayagala natamba n'agenda. Ivan Nako bamusanga Northern yeyo nga bagitandika nga bamuyuziza olubuto ali wansi yafa. No one can be traced nti ani yakikoze kubanga Ivan Nako buli baale eri mu Nansa n'akasubi nabulagala nankulabye wayonna mpaka kisaase eyo buli muyaye wa kitundu yali agamba Ivan Nako atufukidde ekizibu. Eyo kimu kaitosobola kumanya ani yakola ki. Bwe tuva kwa Ivan Nako tugende Kato Musege. Kato Musege ne lwacha lumunga naye bamubise. Ate ese tuyite yamukuba. Kuba yali asusiza obubbi nga kawempe yonna. Tekyayogera nga Ivan Nako ayogera. Nga DPC ne waba ayogedde. Kato Musege agaana. Bwe tuva Kato Musege tugende ku bantu bonna abadde bamanyikiddwa nti bakabi. So bw'owulira nga tuyita police nti police intervene in this matter. Mukwate gundi Palaso mukwate ali na akwatibwe tubade tukikola mu mutima mubi kuba tukimanyi nti police bwe kwata obusungu bw'abakugoba bukkakana n'abadde balandudde ebigero kutuukako badde emabega okunonyezako kamubanga bonna badde bali kyova olaba nti bakwata wano omuntu gw'abantu gwe baali boogerako omubbi mutemu omuyaye ebiki si papa ne bamusiba ne bamugalira naye ebbanga si papa lyamaze mu kkomera ajja mu kkooti ng'ali smart ng'anyirira ebbanga si papa lyamaze mu kkomera tufiiriddwa abantu ba anirula abawera abana nga bakeera bafudde ebitategerekeka kitegeeza singa si papa naye yali bweru nga gavumenti temukuumye ku isolating emuteekaayo protecting mu kkomera si papa naye yandibadde mufu kuba omuntu alina abalabe ab'enjawulo batategeera kale ne alien okwebranding nga munyina security tukeno jiwa bebe kulu yali nsobi so ndeko katono alien skin okuwa bebe kulu egali yemwe gene mukume yali nsobi to security level yali baba mukuba yafa baba mukubire wasindi yafa wali agala kuswaza brand ya bebe kulu baba mukwatira yabasonyiwe kwete kyakunyumira no baba mukwatira yabasonyiwe wali agala bamujoge bamujoga ko n'abasonyiwe kitegeeza naye akyetaaga abayaye bigwa n'abayaye musanga kusaba kumala waba suwano wano mu Uganda when you brand yourself as a muyaye you disappear gwe kola research yonna babi amalwawo batya wano radio we parading nga anirule is there anyone ayinza tunyumiza fire radio entufu ate tebakwata n'omuntu mulamba bakwata omuntu yagamba ki tebakwata n'omuntu mulamba ne bamusa anti n'agamba ki kankubuuze osubira ali omuntu yatokana okugamba nti saaliwo alien skin ayina abakuumi babamuwe nze nagendako ewuwe sooleke alien yankubirako yinze kennyini yamala ebbanga nga nkubira naye kyaddaaki nafuna olunaku nengenda ewuwe nasangayo abambadde obusati bwa UPDF bwa black abakola training ku makya anti wulira bwe baba mikwano gy'abasabe abasabe babamuwe Juliyo walaba bamutwala mu kkooti y'amagye ate bamutwale mu kkooti y'amagye wa so Juliyo si musirikale ayinza okuba yali naye abasirikale bawummu kati agenda registeringe soolike agenda registeringe abantu benga basatu babana bamutambulireko soolire katono Bobby Wine bwe yali agenda ne gaali ye nze nabali mu kukomba manyi obukambe bw'abaana ba Bobby Wine anti soolirize katono Bobby Wine bw'agenda e Kalangala buli obukambe bw'abali abaana nali mbumanyi abasajja baasalako Bobby Wine ne gaali ye ne bakomanda be nabaani nga tekuliiko yadde asobola okuwandula eddusu wansi kwolwo lwe mmanya ti bino ebyeggaali simanya biki kachicha ne Yesu bali bamujjako eyiye bagende bamukomerere bagireka wali eggaali teyina mugaso yadde naka bakugaali byakwerimba just sawalake kanje nyonyaga okulaga eggaali teyina mugaso yadde nakamu kati kyenjagala okulaga teyina joli so sasa ndabye ku gaali alien skin ngaina beremeza ku stage andi sokola be wanu tsagala nyo ulirira njagala alien skin tumuwe bimuli wayino ko sina kimuwa ekisoka sina kimuwa alien skin yayambye abantu bayimbi be nale mu banjo kudda ku top yakola nsobyo baya uliriza bwe yayita najja bayite bayimbire nale skin yalwanyo okugoba politics mu ndongo njagala kumunenye wekikirizibwa kankolage government obutagaidinga mwana ono akoze
ekyabalema. What can guide you if your future, if your past can't guide you? Secondly, fenga ba spiritualist. Secondly, suliriza bino bisuko kubera spiritualist. Secondly, alien skin ya balance nza abawagizi. Sokola bekino. Nti olwali twalina futu soldiers bokka. Sokola bekino. Nga bavuma abantu okwekutula. Ba futu soldier fetu abakakkanyanze naawe. Ati uliriza ekyo kituufu. Fetu abakkakanya. On social media Uganda yonna. You have never been appreciated. You have been tufunanga kintu kya government ya denech ya denolwatano. Tutunulira omwana Godfather. Era bw'otunula obutunuzi nga alien skin buli omwamu kuba bukubi. Gwe naawe n'oyongera. Lwaki tumukuba? Ati uliriza kibi ekyokutambula ne enswere kwagala. Uliriza ekyokutambula ne gaali kibi. Naye tuli mu nsi nga opposition bo bakkirizibwa eggaali ne bakola ku bantu. Ngani opposition? Tutunulire mwami Kyagulanyi Bobi Wine ng'ayingira mu masaza mpira g'amasaza. Ne police tebagikuba. Lwaki toyogera ku eyo incident eyo sigaali. Kati Bobi Wine obuvunaanyizibwa. You aspiring for the president of the country. Botandika comparinga Bobi Wine. Abagenda bakuba abantu. Botandika comparinga Bobi Wine kwa Niskin babawe ensobi. Tewali ensobi. Cause omwana avasinga ono. Oyagala enjaba esisinga ngalieka. Ayo nsobi. Eyo nsobi. Oyagala enjaba esisinga ngalieka. Bobi Wine avasinga Muhoozi. Oba Museveni. Bobi Wine tavasinga. Uliriza. Alien skin. Bona akwata omwana omwaka ogumu naliko mulinyisa amadaala. Mugenda sanga afudde. Godfather. Bobi Wine tavasinga ngako Muhoozi. Kiche yali akoze kibateeka ku tebemu. Adi yerevo kwe bali. Sagala tugende political nga tu advising abavubuka ba. Yerevo kwe bali. Bobi Wine is political, alien skin is musical. Muhoozi never even say it. Bobi Wine is political. Ali ku level yemu na bano. Alien skin is musical. Bobi Wine ngakugamba. Nze kibando waddala. Ayo njaga. Musajja General Muhoozi njaga bwe mukuba. Is a general, is a CDF. Ono atani njaga bwe mukuba. I don't want even to discuss. Sagala na kubiteeka ku tebemu. Ali kankolabika. Sagala kubiteeka ku tebemu kubanga one ono omwana yettulu. Verse of Bobi Wine. Government lwaki tekikkiriza ne muwase tulite musana. Bobi Wine yakozesa gaali. Yeyita kibando waddala. Yeyita aninule yakulira ghetto. And the guy is doing the same thing. Ati sokolirize. Ekyaleeta alien skin kwali mukuba luyi. Ekisooka nga tanayitawo abaana bangi we bali ne tebaganyo yitawo. Bakola good music na buli kimu nga tanayitawo. Abantu Gwe bakubagana galwa muteeka n'abakubirete bamukubira. So ompulirize. Tukirize tugaane. Yali abula mu space y'endongo. Alien skin bamukuba oluyi. Abantu bakyawa nnyo Palaso ye yali trending ebiseera ebyo. Era kyamukakkanya. Okisegeera. Kati bw'aba teyayigira ku ekyo nti ekyasuula Palaso kyali going violent. Ate naye najja ayagala otteeka embeera. Nze muwulira nnyo ng'agamba abantu nkukyaliremu akyalire ku nze. Mubalula emmotoka akiwuliremu. No. Uliriza. Ebintu byokyalira abantu nkukyaliremu mpulire nkukyaliremu ntegeere. Munsi twetaaga kubeera nga tusparking obusungu bw'abantu. Bw'oyitamu asitore zigenda obudde buweddeyo. Bw'oyitamu Kayanja bw'oyitangamu beera omuntu akyasinza oba omukkakkamu. Eno oba tonnamanyika kola effujjo lyo lyonna nga bw'olyagala. Kyova olaba Bobi Wine bakoze effujjo n'ali enjala nakola naye tebakkirizanga kamera kukwata kintu kyonna. Bano ba Palaso teri abadde amanyi nti Palaso owulirize. Teri abadde amanyi nti Palaso asobola okulumba ewantu n'avandalizing ebintu that extent. Naye era kamera ye yamuswazizza singa tebaddeewo naye buli fujjo erijja mu mawulire buli fujjo kamera za alien skin ze zirikwata nga yalikola ne kamera zize. So we cannot be on a sinking boat together with a fresh captain naffe tugwemu. Bwe tukulaba nti ogaanidde ku lyato ate nga liwumuse nga rescuwaze tubodinga rescuwa ne tugenda tugera ku lyato lyo fresh captain no sinking nga n'eryato lyo. Alien skin is on a sinking boat. Bwe munaamuwabya wuliriza gwe kimanyi bw'okitwala kuba sose ne nkunnyonnyola abayimbi bonna bw'olowoozaako abeeyita ab'ekifuba eggaali bagirina naye tebagiraga. Mwe temukitunuulira generally mu music industry nti mmwe bwenna abakyali mu ndongo eggaali muzite tukulabeko ng'ojja na mmotoka yo gobadde okimanyi nti ne gye bagenda ku byalo waliwo amagaali g'ebyalo. Poliisi bawambi omanye nti eriyo amagaali g'ebyalo bakoppa bo ate omanye nti eriyo amagaali g'ebyalo nti eriyo eggaali y'emukono eriyo eggaali y'erugazi eriyo eggaali y'ekawempe eriyo eggaali era ziyitamu omuyimbi gavumenti gwetawadde security
wetasobola kuyamba ani agisaba ne bagimu abantu abagenda mu bivulu goina security oli muyimbi uliriza oli muyimbi tebakumye bweru awo ze senior citizen tebakumye bweru awo ze senior citizen kali ali ne skin is a free citizen uliriza sagalo discussing as a personally ze ndi chimani tebasobola bawa security kubanga security egenda kuba controlled ate bo bye batuma abaana okukola tutunulira abayimbi birakinga control sente bazikolera mu mbeera ki kyekibasindikiriza okutambula ne gangs zino olaba n'omuntu agenda mu kivulu polisi tosobola kumukuuma nakasawo ke na kasimu ke womanye ebikolwa obukozi ku bantu abazzemu kyogamba abapolisi bakatonda ati kati kyenkubula nti polisi eremedde odasiwayo abayimbi baapulayinga okukozesa bano abantu abatalina byakukola abantu abo kimanyi nabo balwanira butaala baluwa bano oyina mudogo ayina tiktok oyina kabadiya ayina tiktok olina abantu abalwanira okuba basereebu ng'ate naawe oli sereebu sanya mumuli bakwata sanya n'otya n'odduka emisinde n'onoonya abeenaale mu bakayanja walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe wagiraba andi walabyeko embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe embaata gye bakubye ejjinja ku mutwe yeetoloola ne yeetoloola nga terina weeraga kati ye saanya agenda beetolooza abalumya omutwe ekisooka kya byonna talina lunaku lwagenda terera ndi kati yateredde mpaka bwaliva mu nsi nze ne fulufiga namugamba dda nemugaa oyo omwana omutadde mu kifaananyi ali naawe naye agenda kujja akulabisa atakuswazi sinabwatyo alina by'atannakola ebiri mu busobozi bwe ajja bikola obirabe oyo omwana yabanjako gundi bakwatako piki ye nga bagenza okuteesa ne chairman Nyanza awo kazimbe ka Nyanza kamwoki polisi bwe yajja ne bakwala ne badduka newamba amapiki agaaliwo Sanya batwala piki Sanya bwe yajja yagibanja Nyanzi yamugamba omanye ku polisi wali piki yo saagala okomewo wano namugamba ngenzeyo baginyimye ate mwe temunyambako namugamba ulira gundi yamugamba oyo chairman Nyanza genda wekumeko omuliro olaba tebakuwa piki ng'asaagirira ulira Sanya yagenda n'amafuta yekumeko omuliro ku polisi kalinze bwe mandaba omuntu gwa Sanya tetwetaaga muwa so nze kyegagala ogamba Sanya my brother ebiruubirirwa byo bingi ku bantu abaagala obeere mu system ku bantu abaagala okusooka okukukuza ekisooka sente tebagabanga abe nga tonategeera nakyo tayagala sente ekyokubiri Sanya ayagala kwakivingirawo si bwe bato bwe bakola Jose waliyo system owandiika ebbaluwa n'emala emyaka nawulidde ng'olina bwewakisinga ku nsonga zonna ekisooka omusajja bw'aba atambula bw'atyo mu nsi olwaleero kapito yenna omuyiye oba waliwo abeenaalemu abaali bakukkiririzaamu oba bannuupu kyensuubira nti kino kyonna ky'otandise ogenda kukivaamu nga gwe ali mu luuzi tetuganye naye Sanya tasalwa Sanya talina kyasalwa mu siibula abatulaba so njagala obba siibula nga njagala obbagamba ne fulufiga agenda mu kooti kuwaabira Sanya mwanyinaze nsiibula programu andi nsiibula programu abatuliza bajja tulaba mandakubasiibula bwagenda mu kooti zonna zataddemu zijja musala tagenda nayo talinnya nayo talingiza nayo tateekamu zizi tagenda kusobola Sanya kubanga Sanya n'omulamuzi kennyini ajja musukkaku